basaliddewo buli muntu yesalirawo abo wasalawo banga wona katukyalina butalindira awo bwowayagala koweruzi ate mayikiru wasalawo senga natukako mbeera nga ngeeyo nentuuka okukolerayo ekiraamo nga binfundiridde nembasaba ninga ne banne bantu mulwaki temunyamba lwakiri musonde buli omu 10 ng'ettafaali bwe bakola bane enkomewo nga ndaba siiraawo ngira lwaki temwenyamba oba simanyi mwagana buganyi sooka singa mbeera sitwagana kubanza nagezaako genda nga mpulira nensalawo nenkubira ne Muhammad nembimuntiramu era Muhammad n'aŋŋamba nti kandabe oba nasobola okukwatagana naye banenakubako n'emisimu masaka nembabannemulyawo nti agenda nembeera bwati naye situmanyi kali nange ngaogamba ku bantu naye nga mpulira nga njagala banetusalewo abantu banaobeereko webawe bagwa ntulako omutayi naye nisale nga kakule ku Muhammad njogereko ku Muhammad ndabe Muhammad n'aŋŋamba nti kandabe era n'agamba nayiga nti mufune esimu ye ndabe nti ndyogerako naye kati awo simanyi oba ayogerakoko naye sayogerako naye nalindowooza ate engeri gye sirina nti nina esimu ya WhatsApp kati soogera nnyo na Muhammad era nze nteekwa kubeera nga nyina omuntu ali ku WhatsApp oba Muhammad nemukwasa amwintandika okwogera naye naye kati ennaku zino nange ndudde simanyi bimukwaka era nga njagala nnyo okumubuuza banne Muhammad wamukwasa akubanga ejali amalidde naŋŋamba ajja kumukwasa banne kangezeeko nga bwensobola nga binti mukwasa nemugamba nenyasente kumwogereza alina bannenyongereza ekyo bannange eno nakubayo kyonjogera senga we bali kunwanirira era mwattuwebalire ddala butanvaamu nkwebaza era nze maaso go nga nkubuuza nti senga nnako abantu bonna we nali nkusobeza kubanga mpulira njagala kwetondera ensi yonna nendaba simanyiwo kubanga nze siyambangako nawe tobikkirira nze singa sikyalina kyama nze siina we nkubikkira kati ate kati obanga wonakusobya ati oba waba oŋŋamba nenfukamira mu maaso ninga singa nsoma okujjako nayogera buli kimu nemugaanahiya ndikomnahiya nampira kusiba naŋŋamba nti nakomyewo nsonyiwa nakomawo mu mbeera nga si nnungi kati nga siina bwenkubula n'essimu nga sizirina tesina buzibu era nze nabeeranga nambaga nti era essaawa yina bw'anaaba era nja kunaaba ngeri ate engeri gye nali maze okuwagunja oli essimu yange nga manyi ti era bwonookuba ate nga ne bansuubiza n'okunsuubiza nti ajja kujjako eno yagamba okujjako eno naye bw'alijjako eno nembaga nti omunaamuwena agenda kubatazikira simaane yanza nnyo naye nga sinaakuba siibulanga munyiridde nsanze mulina gye mulaga sibitegeeza tamulina bulala abali babagenyi bagenyi oba bavudde Kampala mukolo ki taata mukolo guliwo omuwala aleeta tukyalirako muganda wange muto wange muggo oba simanyi wange muwala wange nti bangadde nti agenda agenda kukola omukolo ogw'okwagenda agenda bagenda kukyala wamaze kukyala ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwokuna olisobola tugamba manti bamwanga kati singa neyanza nnyo kati nsanyuse nange obbasanga awamu kuba mu butuufu mbadde sikyensuubira era nensanyuka okuyaniriza okukomawo mu famire nkomyewo nno ate kati siddayo wabula okusigala okubabuulira enjiri kuba nammwe njagala mulokoke taata njagala mulokoke ekisikyanga oba oyagala ebyokunyumyako bw'oba oyagala ebyokunyumyako sikanga nekwatagana ndi musiraamu paka ndi mulokole obulokole bwange bwe nnina mu busiraamu alinga nze era ekyo osigale ngaolimukwanoanze taata ekyo tekireeta oli mwana wange osi mwana tuli bumu tuli beerayo gy'oli ekyo tekijja kusoboka nasi kyampaka tekiba kyampaka kiba kyakkiriza na mutima noyatulanagamu nati nkubulidde kirungi kyesikunyako naye ekyo tetunoonya nti
senga toloka onayo kirowoozezza buli kimu kiba n'ebiro byakyo kale nga sina kirowoozo beyanziza nnyo so taata omusonyi ono omusonyidde ddala ebyamusobako simwinaako buzibu bwonna tolina buzibu n'akamu naye era bw'aba amanyi suubira nali nyimiddeko awo ne tusikako omugwa ne tuyombagana yafuna kale nga bw'omanyi tosobola okwogera ebigambo nti bagambye bagenda kutta biki naye mubuza naye ani naani abagambye naatwalira bwamu oba olw'obukyayi naye nze omuntu w'abantu kubagwe bankujuulidde njogebwa gye njogebwani bamukisa mubibe bwankwata simanyira kuma buli mwana ajoga esinja kuba nti ananvumire kuba yali atumyeko eyo naga nti taata obwati ne bwati ndowooza naye owulidde okakkanye kubanga kikola bulungi okubanga otuuse taata nze naye yayogera ebigambo bingi nga nti njagala ontwaleko tutuukeko eri abazadde tuwulire ddala kuba yatuuka n'ogamba nti yeeno ekika yali akivuddemu nga bw'atyo bw'ayogera okutwaliza wamu so taata takugobangako mu kika olayika gwe wafuna endowooza n'obanga bivaamu naye nga kyetumanyiiko yalina enkubagana yamaanyi ne taata wuuli naye ebiseera ebyali tanakufuna ndowoozo oba kati nga byalina byagala kulokoka kale bonna bagezanga okuuma okuwulira nga ani asinga munne ani asinga munne ne biba biwanvu nebibeereyo paka naye kati mukama ye musaasizi ye musonyiyi buli kimu n'amusobozesa usanga era oba n'olyo mukama bwali bamusobozeseza nga bakwasaganya ne babeera obumu mukama yasinga okumu tweyanza taata tweyanza otwaniriza yadde tuze ne muwalawo ffe tweyanziza naye yandowooza buli kimu kyonna kiteredde kati olyoke omutima guli wamu kati nzize mu kika naye alabika azze n'okujja wano ng'awulira akankana era nina nebyenguze naye sukaali simanyi bagenda nakumunyo naye kati kyenzizaamu amaanyi oleese ng'olowooza tebajja kumunya nga manyi bagenda muyiwanga nkyaliwo ndabeko nga agenda kutaka abamu basiraamu abamu sibasiraamu bakulu baffe bali e Kampala abamu basiraamu abamu sibasiraamu ate n'abali wano bonna bemulaba fekka tubeera ffekka twalise basiraamu tweyanza taata omanyi kinkoze bulungi olina kwoyogedde awo noga nti oli mulokole ku mutima gwo naye nga oli musiraamu nange bwe nzize mugamba oyo nti nange ndi mu protestant ku mutima gwange ebyokulokoka biri ebibyo byayogera nange sibisobola so nsuubira nti kirungi nnyo ekyo okutwaliza wamu weewaawo katubaleke taata tweyanziza senga tweyanziza ne nahiya tweyanziza otuleeta weewaawo kali gwe ali eyo nkakasa olabye omukyalo ono tutambudde wamu mumulabye mu kyalo gyava wano ennyumba eno wewamu wano ennyumba eno wetusembedde yeya kitange wewakitaawo nowansamba nzalira ddala kati bano abakadde bemulabye senga wange tata wange oyo abudu senga wange jeni ne tata wange oyo abudu era bebamu ku bafamire bebakuza ne jjajja wange ono yanfuna ndi wa mwaka gumu kitundu oyo abadde takyanzijukira nako nzijukira nga nanzala yamwerabira n'abantu mubalabye bye boogera ku mukyalo ab'okukyalo abono bamunakula nabo yes mumbeera eyo webale nnyo webalire ddala nahiya munyenye bugaggabuze kakati ebyo byonna nga bwetulabye ekyalo tutegedde at least tulinako we tutuuse n'embeera eyo njagala kumanya gwe ng'omuntu mu buweereza buno nkugoberedde era nze ngenze okutuuka okugamba nti twanukula ebibuuzo bino nga mpulira njagala obiddemu mu buweereza buno
okuba bwe wabutandika n'otandika okwakisa yagala emunyenye zaake neyo njagala tusooke n'okumanya yange naye eyakano ng'oyinza okulinaanira omukulu omanyi tugamba nti olinaanira ekiswa kino oyinza okumyuka era nange kati ompulira ebigambo byenjogera enjaka lwakuba waliwo abeeri mu geto okwaka bakiyita bategerawo birala atujja kibaterereza kakati tukijjeyo kubanga tulina n'omukulembeze omwe yali mu geto nga pulezidenti wa geto naye n'atuuka mu palamenti n'atuuka era wali abaga nti ye pulezidenti waabwe ate atakyali mu geto tegeeza n'okwaka kuli okw'omu geto twagala tukukyuse kufuuka okwaka okwa saidi ekitiibwa kya mukama nowakana so njaga kumanya kusoomozebwa ki kulabye okwotuuseeko nga tetunagenda ku birungi njagala nnyo ntandike n'okusoomooza ate mmalire mu ssanyu nga bw'omanyi nti buli oluusi era owaba ekirungi nti era n'ekibi kitera okulabika kati bwenzija mu buweereza mu kusooka tebyadde bibi era nga bw'ogambye nti yagala tusembeyo n'ebyo okusomooza kwenfunye kubadde kwa mulundi gumu bwe kuti era kwe kukyali kwakubadde nti kati tukumaliriza kubadde kwa muwala ali Omaani omuwala eyatredinze ennyo Aisha Nalubega ayonse endiga oyo bwe nafuna odiyo nensooka gifo wadingira gwe kubanga gwe mukama wange niga mukama wange sooka owulire nakugambako dda abaana b'ebuwalabu abamu embeera gye bayita musumbi naye ate eno nze ng'ensusseeko omuwala ayonsa endiga simba wakati amazima abatulaba nawuliriza odiyo eno ebiyengeyenge ne binzija waŋŋamba nze ndi director oba muwandiisi wa firimu era omuzannyi ku saidi eyo si kyangu kintu kunkwatako kubanga ebiseera ebisinga situations ezisinga tuzizannyeeko era tuziyiseemu tuwulidde ebintu bingi naye kino kyali kyanjawulo era kyambagula neŋŋamba kino something must be done njagala kumanya okusoomoozebwa kujja kutya okusoomozebwa we kwajjira okusookera ddala nze gola ndi mukyala muzadde natandikako okunoonya butya wengenda otandika oyamba omuwala ono nga ndaba ngenda kutambula nnyo nga simanyi wa gye ngenda kukoma kutambula okwo kyenasooka okukola mu byonna kutaka odi yaako nensooka nengenda ku lediyo yange kuba erimu abantu bangi nenteekayo ka audio nembasaba bakako nenjogera n'okugenda nebagamba nsaba buli muntu atambuze ka audio ko nga bw'osobola banaye ne bakikola ne balyoka bakantambuliza nange nenzikiriza nti kituufu buli omu yatambuza kati nze nentandika okuzunga bakiyita nakuzunga ku radio stations ku TV stations nga buli wamu njagala kulaba tufuna tutya famire y'omuwala oyo kubanga muka audio temwalimu nti famire yange sepisikale eri wano nga ayogerako butambala kuganga birumya omutwe butambala munene ogenda mutandikirawo nakayenga tasabaako omu yekka nakayenga tasaba na linnya limu lyokka wamma nebinzunza naye nigamba nsaba tondeka kutambula nzekka nkwebaza okusooka okumperekera kubanga ensonga eno tugibaddemu ssebo babiri naye kisinza okummenya oba ekyasinza okumumalamu amaanyi nempulira nga nkutuse kwe kumaliriza ng'omuwala yennyini ye yali afumba ekibooziboozi nga yennyini ye yali yeekola ebusolosolo bwe babuyita okusoomooza kwensinza okufuna okwajedde emaanyi egamba yali akozesebwa sitaani ye yali ekyamazima omukyalo ono twagenza okwetooloola ensonga abasobodde okugoberera n'abatanagoberera mugende ku chano ya Munyenye eyaka mu following story y'omuwala oyo Aisha Nalubega mujjajjira bajeevira ddala bw'oba oyaga kumanya tandikira gye kiva ku vidiyo esooka ogende kweddako paka ku vidiyo eyasembyeyo nga ekuwa obujulizi obwenkukunala omukyalo ono yeeyogerera kiki yali aluubirira naye ku saidi yo ng'omuntu kyabadde kyakusoomooza kubanga oba oliawo singa mwoyo wa Mukama teyakuwadde kulabikirwa oba kubikkulirwa kusobola kuswaza sitaani oyo oba oliawo kyandibadde kibi nnyo manyi
era waliwo mu byawandiikibwa bagamba nti sitaani bwafuumuula enfuufu sitaani yalina okufuumuula enfuufu tosaaberawo bubeezaawo nga tagifuumudde naye olina sigala ng'onywedde mukama n'akola ki n'akunyweza so mu mbeera efaanana bwetyo okusomozebwa kwali kw'amaanyi basically nawuliriza audio oyo mwana n'agamba ndi wano n'emirambo 3 ndi wano nagenda kukolerera baana bange ekyo sibalabyeko ekyabaana kyekyasinga nze okunkwatako ate nnyo ekyo ekyambagula nenga omwana nange yemu ku nsonga ezaali zintutte ng'abawala bonna abasinga obungi infact baana be babasitula bambi abamu batta abaana bafaawe betuzaalamu si bonna nti bafaayo kati omukyala jja natunira abaana abo ng'ate obuyambi babusaba ye naga naye nedda kankole something must be done about my children. Nsonga eyo yogedde ku bataata omanyi tuli mu wiiki y'abakyala era twolekera olunaku lw'abakyala nga munaana lwe tulimu nga lunaku lwa mukisa kati olunaku lw'abakyala nze ndi musajja yeebuuza lwaki teri lw'abasajja mu palamenti bagamba abakiikirira abakyala naye nga ne ku bifo ebisigaddewo tubivuganyiza wamu memba wa palamenti asobola okuba omukazi oba omusajja naye tenebaga kino kyabakyala naye okwemulugunya kwange kuvudde ku kyoyogedde nti bataata tebafaayo oba mmwe bamaama abasala mwe mutali bagumiikiriza ku saidi emu tulina bwe tunenya abantu nze nyinza okugamba nti oba oli awo si buli taata abatafaayo oba si bonna naye oba oli awo naffe abakyala abamu obugumiikiriza bubula kituufu nnyo ekyo tunadde oluvannyuma tugenda kyogerako kubanga sayidi zonna zivunaanyizibwa mulimu abakyala bagumikiriza n'abatali naye temulimu n'abaami abeesuulirayo gwa naggamba nga ye ekimukwatako kimu kuzaala buzaazi ebyokulabirira tatunulayo anti babasiraamu bagamba buli mwana azaalibwa ne riziki ye zaala riziki ye awo sikkiriziganya nawo katuveeyo eyo kikulu walokoseeyo n'ovaayo naye nga tujja omulamwa gukomyawo kakati njagala kumanya oluvannyuma lw'okusomoozebwa okwo owayiseemu aye n'okuvuunuka ekitiibwa kya mukama kakati njagala kumanya obuweereza abo birungi ki oba kwenyumiriza ki oba okusiima waliwo bali abagamba basiima ogenze bantu ki be wandyagadde okusiimako okwebaza okulaba nti waakiri ensonga zino oba obuweereza ebbanga lye waakabumalamu bakutteko ne bayambako okutambuza ensonga zino osookera ddala mu byonna ye mukama oyo gwe nsokera ddala okwebaza era Yesu wange ekitiibwa n'ettendo nkikuddiza kubanga kikugwana yasookedde ddala okunnyamba okuba nti ne muzina ensonga ezazzenga ezisomooza era yayimiridde naga tuswaze omulabe sitaani kuba sitaani yadde asituse n'amaanyi kuba nze munaye omanyi engeri gye nafuuka ekirooto kye ekyentiisa kati nze omu ku bimubuza otulo wabanga wakwebaka sigenda kwebaza nnyo bantu bangi ngenda sooka na batono era mu kutandikirawo sebo nsa kutandikira ku bandi mitala nga gwandi okumpi oli wano nsooka kwebaza kitiibwa kya mukama webale kyensokera ddala kwebaza abantu bano obubaka bwange kwembulabira kati okuva eri gye banyanjulira ku yugi updates chano ya munyenye yake ey'okuzuukusa eyiyo yake sebo gwe waginzigulirawo omwami ono mukama wange director wa firimu writer ate era nga actor yogerera ku mikolo mu luzungu babayita batyamu ba MC abalungamya b'emikolo ate teacher ate director n'ebirala bingi naye ebyo kabimale omukulu ono mukama wange neewuunya era neebaza nze omu ku abo at least abasobola omusembeera oba oli awo ne mumulesa ne ku bimu byaba yategese dda n'asalawo webanga ensonga gyendeese terindika ng'eri mu bigwa bitalaze n'abamulange sebo weebale nnyo weebalire ddala amiina ekitiibwa kya mukama nze ani ayeebazibwa omunyenye yakira ensi yonna oli omu ku abo era naawe oli wakwaka kati omukyala asinza okuyimirira ennyo mu buweereza buno katonda gwe yangattako omukyala ali mu Australia wakubadde ye era kituufu akkiriza nti mukama yamukozesa amannya ge tayagala gaatula yaŋŋamba nze leka nkola omulimu gwa mukama ndeka gye ndi sisita wange
nkutumidde wayimiriddewo nnyo mu kituli ekya transport na byonna ne mu bino bye tulimu ebyokugwira abana pads era gwe wasoose ku lisiti n'oweereza ssente za pads bambi nsaba mukama asigale nga akozesa omulala yanyambyeko mu nsonga ezo ez'omuwala yabadde brother nga ali Canada naye yayambyeyo ku transport so omuwala n'omulala ali Saudi Arabia yampeerezaayo naye kasente so mu mbeera eyo beba abantu abayimiridde mu kusomoozebwa kuno n'omuwala ali e Dubai eyatuwa ennamba ya blaza waliwo omwami yatuwa ennamba ya omuwala yatuwa ennamba ya blaza Mariam Nabwire bannaye mukwano mukama katonda gwe yayitiramu mukama yakozesa naye ate nsaba akuwe ekikugwana olusitule n'abantu abakwatirako nga kizitowa nenze nkusabira bulamu owangaale ate mu bulamu obulungi ne bulaza wa Aisha bambi sebo webale Isma Lubega oba matovu Ismail Ndoza webale amanya genga byaguna nti gonna irage kubanga lwaki twagala okusema abantu bano senga tebavaayo olunaku lwe walangirira ng'onoonya omukyalo twafuna amasimu agasukka mu 10 ag'abafere nze mumanyi ali wano jamukutwaleyo bino byali bingi nnyo naye abantu bano okusenga tebavaayo mu budde obutuufu oba oliawo twanditomedde era tetwandifunye mazima naye abantu bano bavaayo mu budde obutuufu betwa naffe mukama ate n'atuyamba okulaba abatuufu twasimbulonga mu bintu byakusaaga naye twatuukira waka ng'amaka geego gennyini nga n'omwami talinako ki nakkiza okugenda mu kamera nga takakiddwa so ndowooza mwebale nnyo 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 bantu mmwe tuli basanyufu gyemusi era tusaba mukama yaba abasasula weewaawo nga tusiima bonna munyenye njagala okumanya abantu bagamba mulimu abagamba nti stanti mulimu abagamba bino mulimu abagamba biri n'ekirala nga tuvudde mu stanti kubanga nze ekyo nkiwerako obujulizi no si stanti byaddala era namwe abawuliriza audio okuva gye zaava mukakasiza ddala nti kino kyaki okuleko ye yeenoonyeza ebibye twagala kumanya oluvannyuma lw'okusoomoozebwa okwo kwe wayiseemu okwa Aisha kyekiddako kati ekiddako era kyekino neyanze ekibuuzo kyekirungi nsigaddewo okuyimirira mu kituli ekyokuyambako bakadama bannange nga mpita mu kufuna obwenkanya eri abo abogera amazima naye nga nsaba ngenda kwekubira nnyo Katonda yabanyambako ku mukono ogw'ekyuma okugonza gavumenti kuba Katonda yakola ebintu bye nga bw'ayagala bakole nze kyenwanirako n'obutabo bwabwe babanga bakukola wamu n'essimu zaabwe nga kyatteeka eyambeko okuteekawo amateeka ate era agagobererwa wabewo ofiisi eggulwawo wano ng'abantu abo bafuna obuzibu bano babakubira amasimu era ne bagakwata ate ne bakola ku nsonga zaabwe nga ye eriwo okukola ekyo ne wano ate era Uganda gavumenti era still ebeeka ebintu byeteekawo nga factories ez'amaanyi nga zisobola okuyingiza abakozi bangi ab'obuwala n'ab'obulenzi kiyambeko ku baana abagendera ku sipiidi ennyo ebweru okubakendeeza nti tetusobola kijjawo omulundi gumu nti balekerawo ogenda kubanga okutambula ekisooka si kibi ekyokubiri okukolera nakyo si kibi naye kati okendeezaako abagenda nga ate bo mu buwaze kiyinza kitwala bwintu bye baba bakussa obukukusa tebayitira na mikono mituufu oba oliawo nti wabeewo embeera eteekebwawo nga at least abaana bamala okusoma waliwo omusaala kubatandikira bambi ng'alina kye yasomako gwalina okufuna aleme okusigala busigaze mu bbanga bwatyo kubanga bambi bufiiza we babasasuli ziva wala teziva buvibu watyo ku buli muntu abasinga obungi olugero lw'okuweera abaana buli omu alulojja bubwe kati ngena sigala nga nwanirira mu mbeera eyo naye nga neekubira nnyo okusaidi ya Katonda yaba atuyamba okutusabira gavumenti ebeeko obwenkanya bwereeta kuba na Uganda bakolereko mu nsi yaabwe si buli omuntu anaawa bulungi alina kusooka kufuluma bweru w'amawanga olwo nno alyoka akomewo abeere bulungi naye ng'ekyokuyamba physically nga bwe nadde nvuddeyo n'enkyoma mu mutwe ekyo kyo ngenda kusigala mu ssaala kuyimirira nammwe mu kusaba naye nga bambi era kati bangi bampereza dda bambi ebifaananyi byabo bwe batawuliza emyaka mingi nabitunuddeko nembiraba naye ku luno siyali yakitinze mpozi tugamba nti omuntu omu okola ekintu ate n'ofiiriza abalala Aisha
wafiiriza abantu bangi. Aisha wafiiriza abantu bangi. Munange oyinza okuba wabadde omuyita katembawo wabadde nakyo ekiruubirirwa kyo naye ate bambi waliwo abali mu nnaku mu buzibu nga tebasobola ate kuyambibwa olw'ekikolwa ekyo kye wakoze gwe munnange olw'ebyo bye wabadde oluubirira. Naye tulinayo ensonga gy'oyinza okutunuulako mu bufunze nga tumaliriza. Munyenye tetukibuuza maaso. Abantu bangi bagenda okukola naye nze ndowooza enkola etunyumizibwa ffe abatagendangayo eva mu kuba abakozi ne bafuulibwa baddu abantu abasinga obungi. Kubanga omuntu bwakudinayinga rights zo batumanyi nti communication is one of the essentials. Communication bw'oba oli ku mawanga lwaki omwana tumulekera ssimu ye bw'oba omuggyeko essimu kiba kitegeeza aba mu buwambe. Obuwambwe bwe twogerako bwe buddu. Edda mujjukira ffe twasomesanga history slave trade naye kati mu mazima amatuufu kati tuli mu buddu bwe tugendamu nga weeyagalidde naye nga tomanyi kiriyo. N'ekirala nja kwogerako n'amakampuni agamu quote me right and I don't fear, I don't eat my words. Amakampuni agamu malungi naye amalala mafere agatwala abaana. You take someone kyagenze kola ku airport ku bwa kirina ng'ekyo kyakkiriza agenze kuba kirina ku airport n'atuukayo ne mumugaba mu kiyumba naye ng'oli batugamba fulo nga nnya n'asiimula esooka ey'okubiri ey'okusatu abaana bamenyesa emigongo n'ava babagamba okuuta siiringi ebyo bangi babitunyumiza ne bakuuta siiringi n'akuuta ekisenge kitukule. Bagamba by the way simanyi oba gwe gye wali kyali kitya nti oli najja ne famire okukyala n'akyaza abagenyi 50 naye ng'olina okubafumbira naye nga wayingira ennyumba ng'olina kukolera abantu 6 oba 7. Honestly ndowooza awetaaga okwetegerezebwa. Nahiya mu bufunze njagala oyogereko n'omwana oyo ali e Uganda essaawa eno nga tebamugobye waasula tebamugobye tabuliddwa kyakulya naye ng'ayagala kgenda genuinely totya oba banyiige speak to that person oba oli awo alituukayo n'agamba Nahiya yayogera ekigambo kakati era nga bwengamba kyawe ensonga bw'ogimbuuzizza nennoonya ekitabo kino kubanze nasuubiza nti ekitabo kino siri kirimbiramu kati ndabye nga sikiyina nnyinza okulabika ng'oba ayogera ebyobulimba. Kitabo kitukuvu kyenzikiririzaamu ye Bayibuli era nga bwekigambo ekirinfulumanga kiribeera nga tekivudde mu mimwa gya bukuusa. Ngamba bwe nti omwana ndabe essaawa zino nga gwe toli bweru wa mitala w'amayanja w'oli wano waka togenda mu bwakadamu because nakyo tukyawule waliwo abagenda tugeze mu nsi z'Abawarabu naye nga bagenze kukola mirimu mirala kubanga basuubuzi abo si be twogera. Waliwo abagenda mu bazungu mu America UK wa twogereko oyo omwana agenda mu kiyumba gwe tuliko. Nze njogeranga munyenye yake y'okuza okuseeya yake Nahiya nti ekituufu kiri nti waliwo embeera gy'otuukamu n'ekunyigiriza nga ekituufu kiri nti olina kulowooza gendako bweru naye olw'okuba ffe bannayuganda abasinga obungi obusobozi bubeera bwagenda mu Bawarabu era ebirowoozo gye biddukira kubanga ekisooka oba wakuteekamu busente era tezisobola kukulema ezo kubanga olinawo n'omukisa ogwewola nti bw'otuuka eri ojja kukola ozikole ki ekitali mu kugenda mu nsi ndala. Kati njogera ng'eyaliyo banaye nagenda bwe ŋŋenda bye nasuubira nange ebimu ku byo nasanga ebyewuunyisa nga sisuubira nakusuubira nti gye biri naddala nga ekyokuwa eddaala owalampe waggulu ennyumba z'abali ezisinga obungi za kalina ezisinga obungi za flats naye bakuwa eddaala ne bakugamba olyambuke onaaze endabirwamu ezo kubanga ziba zandabirwamu ganaazi nga gwe wava eno ogenze tolinyanko wadde ne ku muti
oba n'ensisi ate wana mwana omuwala alinnyo omuti mulimu ab'eddalu nti ekyo si kyekituufu ab'eddalu bawalampa naye era ku myaka emito toyinza kuŋŋamba ku myaka egyo oli oba myaka 2 awo ng'okyabuwala ekiba kizibu nga kyeyagalira bakwano si byangu bizibu kubanga nze nagaana omanyi nze mbabuyira bituufu eddala olwali balimpamu eyo ennyumba nze mwe nalaga bannaye nabagamba nze gwe mulaba sirinyangako muti n'okola mpobula mpi fulaati nga mmanyi waliwo amadala kwempitira ate olaba nago gentya ate mpalampa eddaala kati waliwo gyotajja kugaanira nga bw'ogaana oba ozizza omusango gwa naggomola jjukira abantu abagenda eyo tuli banjawulo mulimu mmwe abava mu byalo deep in village very deep in village nga tojjanko na Kampala naye ng'oluzze e Kampala ate kwe kulinnya nnyonyi ogendewa bw'otuuka mu bawalabu n'ojja obalabanga bakatonda ng'obatya nnyo 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 ekitetagisa kubanga olaba nga tosaanidde nakusembera we bali kati fiye eyo bo baba bakulabye nti obatidde kasita bajje kulabamu obuzibu babuzi wakubadde batiisa era bakambwe baboggola naye at least naawe olina okulaga nti totiisibwatiisibwa mangu olina value olwawo okutya ate owabaawo ensonga olina oyimirira n'ogyogera kakati waliwo batamanyi kwogera nga ye kyebamugamba yes nga ye talina nno mukamwa agenda kumaliriza ng'oluusi afiiriddeyo abamu balwala ne babasuula mu malwaliro ne babalekayo eri walizi esi kubanga ensi yaayo ya bbugumu okulaba ku nkuba butonya ne bajaguza nnyo nnyo naye ng'obukuba obutonya obubasanyusa nga gwe tobulabamu nansa naye ate bo nga basanyusa obulaba kuba bulwawo okulabika kati ekifo kyabwe kyokya waliwo wabanyiiza ne bakujjako esi mu luumu yo ate ng'olina obeera mu luumu eyo naye nga tekuli esi ng'olinga ali mu ttanuulu ng'obulamu obuya tosobola bugumiikiriza naye nga tolina walala wakubeera kaakati waliwo ate bakutekamu esi ate ne bakujjako limooti nga tosobola gikontrolinga empewo ya esi obunyogovu bungi jjukira ebyo ebyuma biba by'amaanyi naye yennyini esobola okukulwaza era kati nze naaligambye bwe nti abaana abawala nga mmaliriza olugero lw'abawalabu luwanvu naye nze nsaba bwe nti twagala ssente ate nga kituufu ffenna tuzaagala naye topakuka nnyo ku sipiidi nga bakuleetedde eddiiru y'okugenda ebweru weewa obudde sooka naawe onoonyerezeeko ani akutwala kikulu nnyo akutwala kukola kikakase oba kyennyini kyoyagala gwe ogenda okukola kyakutwalira tetupakuka tojiikirira tobuguma bugubugu bannange tayiisa muliro tayiisa busera bujja gaana okujja ng'atolaba bujja mangu mwegendereze kampuni ezibatwala n'abantu abaleeta obajjayo mu byalo mmanyi bajja ne babanonayo eyo nze nkimanyi bava kuno ne bajja mu byalo bagamba ne mutunda obubuzi ne mutunda obute olumu ne ku bibanja n'ogenda ebweru n'omayiriza ng'ogenze nga tofunyeyo wadde omuno gw'ennusu n'ogu kumbe waalibeddewo n'ofuna ezo 3,500 omutwalo gumu 3,2 ng'olya tewali akubanja woosula ng'onywa ng'osaana n'okubira omuntu omu obanga nze oba omulala nakuwayo emitwalo 10 oba olina kyoyagala oggula ng'aye tagikuwoze okusinga ogenda ku mawanga ate gy'ogenda omaliriza nga wejjusa obulamu bwo bwonna naddala singa otuuka mu kaseera ng'oyagala kudda waka naye nga biganye weewaawo awulira omugezi talwa a word to a wise is always enough ninano bw'obadde oyogeraawo nina ekirowoozo kyenfunye era kyensaba ndowooza nakyo tukimeruse ndowoozezaamu waliwo olwaleero awulira ebigambo bino naye ng'ayinza obutabiwa mulaka namakulu naye ndowoozaamu watya nga tutandise project etya nti olwaleero tuwandiike nti ennaku z'omwezi tubeeko omuntu gwe tumanyi ng'agenze ebweru okukola ng'ennaku z'omwezi tugeze nga 2 ogwokumeka ogwokusatu tubeeko ne sample people here abaana ab'emyaka gye oba 2 nabo tubakuumire wano tubagambe mukole bwe muti ne bwe muti tukakase nti batandise okukola tukiwa emyaka 2 oli gy'anaagenda okumalayo nga noona ali wano mu myaka 2 tukomewo tulabe ani alina achievement esinga ey'omulala bwe tulakikola ekintu ekyo oba olyawo tuyinza okubaako kyetulaga ensi olabye otya nkyagadde ate nenewuunya mwoyo mutukuvu akuyitiddemu okubikwira ekintu ekirungi tunuulira ekintu ekyo yes kubanga kati ebintu ebimu okwogera obwogezi tebijja kuleeta makulu naye okukola
kuleeta enjawulo nnene because senga kibeera nti olwaleero bwogamba omuntu ffe tuzanye fiimu nyingi era tulina n'abantu abazanya fiimu tulina fiimu bagita abalya mmere twagiteeka ku mikutu ogwo nga giraga abantu ngeri gye babaferako oyogedde be bajja mu byalo ne babatwala ne babakozesa emirimu ne batabasasula ne bakomawo weewaawo waliwo ate abakomyewo ne bafunamu tetujja kugamba kyonna generale so twagala tusampolinge tufune abantu baffe bameka babiri tubateeke ku nkola bali gye bakola etali y'amaanyi nnyo nga bali naye nga nabo because okukola okugaggawala is about discipline nti wano twebaka nnyo twonoona nnyo obudde tuspendinga nnyo ebitugaana okugaggawala wano buli wowulidde olumbe n'ogenda buli wowulidde kino emikolo giringa emikolo so senga ogenda mu principles ezo ng'ezooli zaatayingiramu n'osavinga ogenda kuachivinga kyenkana ky'emyaka emeka gwali eyo ampuliriza nsaba tutambulire wamu programu eno after that project tujja kuba tusazeewo ani mutuufu kugenda eri mu kiyumba oba kusigala wa ebintu ebitalina makulu tuleme kubiwa budde kutumalira biseera ate tumalirize nga twejjusa obudde bwaffe bwe twonoonedde weewaawo ndowooza tujja kiyita kukyeyewaka tukuba ekyeyewaka kuba bazawe tunuulira ogenda omanyi bayinza okugamba nga tonnafuna buzibu soka weegezese ffe abasiraamu batugamba nti bw'olifa ng'oli muzzi wa misango ojja genda mu geyeena bakwokya omuliro naye gezesaako kwatako mu muliro oguwulire ogw'oku nsi naye bakugamba nti ate guno musaabulukufu nnyo kiyinza okuwa ekifaananyi ekiri eri ogw'omugulu gufaanana gutya era kisobola okuleetera okwebulirira n'okukyuka siibula saana kusukawaawo munyenye yaka yakuzukuseyiye yake mwekumire ku channel yaffe ya munyenye yaka ate musharinge mwebala abasubscribinga mweyonge n'abala okusubscribinga ate era mufollowinge mukola kyamanyi nnyo okutulindirira ngaliwo omukyala munne wa Nalubega Aisha munsonyi we family yo natero jiwozika na babiri namatovu ali ma Saudi Arabia yanvumye no ddala bingi naye tebyannumi naye mulimu message ate yabadde yitawo yanvumye obusiwufu mbumvaako nevu nengamba oke kirungi bina nabyagadde ne kati ngamba bwenti bwembanga ekifananyi ekyo mondabira era nakalakala na nnyongo omugwa byonna nembisanyukira birungi kakati bamakwano mwete mutunulira nze ndabika yange ayo mugireke gwe wuliriza bigambo binvaamu bye byandese ebyamakulu gyoli endabika yange gireke nga bweri tayina bagenda kugasiza ate nga nkyeyongera okukala okusingako ne wano kubanga ffe okusiba kwe twaguddewo tegenda tuleka nga tujijjimuka bujinyimusi tulina okwewaayo ffe abatini oba abangi okwewaayo ku lwabo abatanaba kutegeera amaanyi ga Mukama tubasabire ate namwe mutwegatteko emunatusangira omunene gwanyira ng'ekinya nga toyina Katonda nze nga bonda banfaanana nga muyina mba nkusinga mu maaso ge obubaka ndowooza obuwulidde gwe nnyabo omukyala ali eyo n'omuntu omulala yenna ebintu ebimu tuleme bijajinga nga tusinzira ku busungu omanyi nina kyenjagala okusemba nakyo mu kuwunzika kwange nti ebiseera ebisinga tulina kye tuyita kiiso kya mbuzi ekirekerera omubaazi omusi nekitunuulira omubaazi nti onajjako obujja eddiba gwe kikanulira nga kirowooza yeyase naye oli eyajjeko obulago kakati gweoyinza okunyiigira munyenye olwekyo kye yakoze n'ogamba akulabisizza akoze atya naye neweerabira ate mulongo munno eyavaayo na insinuating ensonga eno teyandize gy'oli era ono munyenye yali tamanyi na mukyalo wammwe yali takumanyi yali tabamanyi nsaba munnange oyinza okuba nga byakunyiizizza naye ebiseera ebisinga empologoma wezirwanira obusuubi bwe bukola ki weewaawo nze ku lwange njagamba sorry oyinza okuba wakoseddwa wakulubuddwa mu mbeerayo ng'omuntu naye oba olya kyabadde tekyewalika kuba bwe muba balongo boogera ate batya ku nakato nga babiri tebamwogeddeeko obviously wandyagadde bagambe nti wafa toliiyo gyoli therefore wabadde oyogerwako si mu bubi wabadde it was a relate kubanga muli bameka muli babiri muli balongo therefore ekirala ekisembayo maliriza yes so wekube mu mutima sonyiwa kakkana webuulirira n'ennakato kuba mwava mu ndeemu akakkane nze nandisabye muveeyo
gwe vaayo nakato wetondera ensi because ebintu bino byagenze wala naye nga yes byandisibizza omuwarabu w'abendi byandikoze ebintu bingi weewawaliyo abayisa obubi naye ng'ate oyo gwe wawaddeyo talina musango therefore wandibadde weekuba mutima nze ku lwange njagala nnyo ensonga ziggwe mu bulungi si mu kusika muguwa so obadde osembayo naki nti omuwala yabadde atuyambyeko otwala ensonga ezo mu international court ali bungereza yagambye nti kale ye omwami we yamugamba ng'aziwulidde nti ensonga ezo ng'awuliranga ez'obulimba omwana yamugayira nnyo namugamba nedda mwami tekisoboka za ddala nga bamaze owandiikira poliisi y'omaani n'amateeka gaayo okunoonyereza ku nnamba y'essimu eyo y'omwami kale watya nga bw'okyogedde ekirala banyize nnyo nze okulaga famire yaabwe kale ndooza abantu asinga obungi amayumba ge gasinga otuswaza okulaba ennyumba gy'ova kuba ye babiri awanoza agamba nti ye wabuvunaanyizibwa mukyala wabuvunaanyizibwa nyonyonyonyo era n'omwami we bw'atyo mumanyifu nyonyonyonyo kati engeri gye bali babuvunaanyizibwa ate nga bamanyifu nyonyonyonyo kati bambi okulaga ate bambi ndooza ennyumba bw'etyo tekiswazamukko naye kati nze atali mumanyifu wadde era n'ebitiibwa neeyo gyonna gye mwabadde mwamanyi gye mwadde mwandabira mbadde siri mwangu mu bulamu bwa bulijjo era nja kukuwayirizibwa balaga ku alubamu yange njabaako byenkuba ebisoboka mubirabeko ku alubamu yange bwe nali nga sinalokoka nange nagambye kati muwamulaba mwaswadde kambalaga ate ewaffe mwe mutusinga ffe okuba obulungi nange kyenvudde mbalaga ewaffe nga yemulabyeyo nti wadde mulowooza mwe musembayo oba obubi oba oliawo kati ffe tubasinga ate kati mwe mutusingako mweyagale buli wantu olowooza nti gwe wasembayo wabaawo ate ali wansi nayeyaoza obubaka bulungi nnyo naye tukugire nga tugamba bw'oba ng'olaba wakuswaza kyusaayo natandise ne statement egamba okuzaalibwa ng'oli mwavu si musango naye okufa ng'oli mwavu kya buswavu era kibi kubanga gwe ng'omuntu olina obusobozi obwandikyusizza ekyo bazadde bo kye bataasobola kukola ki so bw'ali eyo ng'owulira baalaze ewammwe bakuswazizza yewammwe era yeri ne kabuli ya kitaawo therefore bw'oba owulira ng'oyagala balabeyo nga wakitiibwa kolayo olitwebaza oluvannyuma oba olyebaza n'ogamba bannange ekyo kyakola ki bangi nnyo ku ffenna gye tuziikwa wabi naye bwe mutuukayo ogusooka ne bakuwerekerako oddayo ozimba oddayo olongoosa kale weebale nnyo kama abawa omukisa mufolowinge musubscribinge mulikinge musharinge ate omulundi ogundi bwe ndiba nfunye omukisa okujjako ku munyenye yaka yongera netuwayamu okakasa neyanzege mukama abampeera omukisa essimu eyo gye mujja okulabako guno omwezi tugenda donatinga pads mu baana abawala ab'amasomero secondary ne primary kinaava ku mmwe kye munaaba mu contributings abaana gye bali bambi nga ne pads tebasobola zeegulira omukulembeze w'eggwanga waliwo abajjukira mukomukulembeze alina statement gye yakola naye nga teyali nnungi saagala kiddamu obimanyi gino mitimbagano naye statement oba oliawo tezaali nnungi ezireetera abantu okulowooza nti buli muntu akana afford nze mu byafaayo nga nsomesa ndi musomesa wa history ekimu ku byasuula Bufalansa mu European history ababimanyi Napoleon yali musajja w'amaanyi nga mukulembeze mu Bufalansa naye nga alina mukyala we bamuyita Maria Antoinette Maria Antoinette nga yeejalabya ekigenze ewala mukomukulembeze Bufalansa nga tadda mu lugoye tadda mu ngatto buli beka munno ekyenjawulo ye musambi wa mupiira era sente zazeekolerera naye bwe kituuka ku mukomukulembeze kituleetera okulowooza nti obeeza eggwanga zakozesa okukola ebyo najja nkawaŋŋamula abantu nga baffe enjala basaba migaati n'abagamba if you can't afford a bread then try a cake yebbeeyi okusinga omugaati kwe kinabbuka okwasinga okuluma Abafalansa n'olwensonga eyo abakulembeze baffe bwe tuba tukola statements omuntu waliyo atasobola kufuna ngatto naye gwe eziza osuula oyambala gumu n'okola ki kati gwe n'ogamba nti bwe baba ebyayi bisobola okukola ebyayi honestly ekyayi okikole mu paadi olaba ekigoyi kyennyini ekigoyi
kyekiyitamu nekikuswaza ate kati ekyali honestly kikwasa ennaku naye muveeyo ensonga eyo ekwatibwa tekiri kuwebweru n'oweyuga ffenna wano mwebale nnyo mukama abankuumire tusinkane nga zikyatukubira enduulu oyo kabamba ggulu eyabamba eggulu okutali mpagi akuume